nsigaza Katonda wange kuba yeye yantonda. Tondeka Mukama gw'essuubi lyange. Muminde ku kigambo kyo kye kinamponya. Laba bwe ntambula bwe nti mu kisiikirize eky'olumbe. Mukama yawonya Danyeri empologoma nange emponya. Tetuli ku Mukama atawonyangako. Ngambira neiba nti Katonda ono gwe tuliko ebyo byoli mu biwero. Yawonyako abantu mu bunnya bw'empologoma. Yawonyako abantu mu bikoomi ebyaka n'omuliro. The God we serve saves people in the den of lions, in the furnace of furious fire. Olunyiri olwo lumakinge. Zaburi 46 n'olusooka. God is my refuge, my strength, my present help in the time of trouble. Ate ekirungi musobola okubanga mukyala w'omwagala kati nze Susan twagalanira ddala bondi yange ne Susan nene. Naye ebiseera ebimu abeera Namayumba nga nze ndi Kampala. Ebiseera ebimu abeera gy'alinga nange ndi gyendi. Siri present help. Siri present help. Kofuna akwagala nga Susan bw'ayagala Bujjingo nga Bujjingo bayagala Susan. Tojjaawo Katonda. Kubanga Katonda bamuyita present help. Waliwo n'ebikubaako n'otya. Baatukuba amasasi agalinga enkuba. Susan si yasooka mu mutwe gwange. Kubanga mwagala nalowoozaamu nga bwe nkuba essimu ne mmuga nti batukubye amasasi. Ate nnyinza omufiirwa. Omuntu yasooka mu mutwe gwange mukwano gwange muganda wange. Ne mukubira. Ne mugamba batukubye amasasi no agawera. Nangamba pastor tosaagana kintu kifaanagana bwe kityo muga nti ekirungi si bwento bwendi tetusaaganga nako nze soogeranga na ku kigambo masasi batukubye. Naye ate mu kuwungawunga awo Susan yangamba namala ne mukubira. Nze nakubira oba gwe nakubira yakubira. I called you. Nze nakukubira. Era nali manyi nti mukwano gwange namu protecting asamukubira. Simanyi na ngeri gye byamutuukako. Nakwata essimu ekiro ekyo naye sina gwe nzijukira gwe nakwata okujjako gwe nasooka okukubira ye mujjukira. Banga asula mu kibuga abeera ku mpimpi. Naye ndeese ekyo okugamba nti natya kubira Susan mu mbeera enzibu ennyo. Katonda si bw'ali ye mubeezi gw'oteeka okubulira byonna. Tewaliwo kinene